ate nninda omutuyasa okumala okutindiza ku kakalabirizi olwo ndyoke ngujule entindijjo wamma ggwe okufaananirako ddala ate oli agujula entindijjo ezaaluli olugendera ddala mu ntindi ntayi alekerera amalire ge afa njala abwe ntyo kyenva nange nfaananako oli anaakwala oba munnange anaataatira kuba bw'afuna entetezi oba kataate ajaganya nnyo oluvannyuma lw'okutaatira nkakasa bukakasa nti nno asiteganidde busanga kalogo kalenzeeyo eyimbye mu ntetezi musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nge yamvule nantagwira kyeya kimu kiwowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya mu nsona lulimi eno ey'ekinini empoomere ennyo era enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nnabulamu. Mutya nno mwenna abansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo, mutya nno mwenna abansuza omwoyo mu butuufu nga guli mu kwewuuba ku lwammwe okufaananako wamma ggwe ebiyirigi biri ebyasimatuka ekyantooso mu liri eddaaza eri embuukizi bwemuba nga gye mulimu eyagala bulungi nange neeyagalira ddala ndi bulungi okufaananako ekijungu tekisimatuse empeeka bato era sirina ngeri yonna yonna gye nnyinza kweteekamu kajabangu nga kali akakanaggweramu eyo ani nkimanyi nti kakakkanyizibwa na kisinsi ate era obwogi obw'eggembe bulabirwa ku kkomo. Nasabiddwa omukulu Kawalya Mark okubanga ntangaaza ku mizizo gyaffe egy'Abaganda. Emizizo Omuganda n'emizizo. Omuganda nno Nazzikuno ng'aziza. Bwe twogera ku mizizo tuba tutegeeza amateeka. Buganda erina amateeka gaayo, ffe Abaganda tulina amateeka agatufuga mu buwangwa. Amateeka agafuga obuwangwa gy'emizizo. Kubanga ojja kubuuza omwana nti emizizo kye ki nga n'ekigambo emizizo tamanyi kye kitegeeza oba omuzizo bwe guba gumu. Gano ge mateeka agafuga n'okuluŋŋamya obuwangwa mu ngeri emu oba endala. Era nja kutandika sijja kubugumya Nambooge mbiyitemu wano kibaaze ensekere ekyeyita mu kiwalaata era mbiyitemu ekibaaze eky'omwanisi waataba bwe naabikuba bbunguli oba olukumutwe nja kuba olwo neeyolodde ndyoke njogerweko ti Munnabusiro akusse mirembe anaawonga agalamidde. Nja kubiyitamu bwe naabimaliriza nga mubitegedde emizizo gino emizizo mingi nnyo naye ngenda kuyitamu mu egyo emyangungu ate egindi okumpi ddala ddala akakusu we kanaba tekandisobodde kundijja nja kugiyitamu wano kisaabagire era ddala ekisakuluba kyennyini olwo nno nze mbate kubanga ow'amaanyi amatono y'agatumbula. Embooge bw'ekona enjagi tosumulula. Kugambye embooge bw'ekona tokola ki? Enjagi tosumulula era embooge bw'ekona muwogo tomusumulula tomujjula. Abange omukyala takwata nseenene ogwo muzizo. Takwata nseenene nga bba taliiwo. Bw'aba nga bba taliiwo takwata nseenene. Kino nno amagezi g'abajjajjaffe kyali kigendererwamu kwewala bwenzi. Bakyala bayinza okugenda okukwata enseenene ne bafuna ekinyegenyege eyo ku ttale. Ku ttale awo nvuddewo sijja kutaggulula sijja kweyongerayo kubanga bwe nnaayongerayo ate okuliggula nyinza okuligguliramu n'ow'ebbuuzi. Ndowooza nkakasa bukakasa nti gennyunjiza kandekeraawo okuyunja si kubanga nnyunja ag'emivuuma. Omuzizo ogwokubiri omwana tatuula ku kinu. Tatuula ku kinu. Amakulu kusobola kukuuma buyonjo waka ekinu kibe kiyonjo ekinu kisekula enva weewaawo waliwo ebinu ebisekula eddagala naye nga si nnyo kubanga mu Buganda tusekula eddagala nga tukozesa emmanvu. Omuzizo oguddako awo omuwala tawalampa muti. Kino bwe kiri kukuuma kitiibwa kya mwana ono omuwala akulenga mu butuufu n'okwewala obubenje. Awo nawo sijja kutaggulula. Omuzizo ogwokusatu tebatuula kusiga. Munnange towakana guno muzizo teeka nalyo mu buwangwa tebatula kusiga bwakikola tawanvuwa naye amakulu
munnange omwana oyo kumutangira muliro kumwocha otegedde kumutangira muliro kumwocha ngenze kugwokuna tebayira kiro kubanga kiwanuzibwa ogoba emikisa mu njuyo naye ng'ate era amakulu amakusike mu kyo kwewala mu butuufu kusuula bintu bya mugaso ng'oyira obudde bw'ekiro nga bubumanyi kale tebatunga kiro abazadde abaana mu bagambe tebatunga kiro babagamba nga nti tebatunga kiro nga babagamba nti bw'atunga ekiro abazadde bafa naye nga kino kyabanga mu butuufu kigendereddwamu kubanga beewala okwefumita empiso oyinza omufumita ekirala tebafuuwa luwa kiro emisota gijja mu nju ng'ofuuwa oluwa emisota gijja mu nju otegede emisota gijja mu nju wekyawanuzibwanga naye ng'era wabaawo amakulu amakusike kati amakulu amakusike mu kino kukuuma mpisa mu bantu ofuuwa oluwa ekiro tekikkirizibwa kale tugenze ku muzizo omulala ndowooza mugibala sijja kukola ebiri nga walukuku kuddukana kwetakula nedda eno kudduka ate eno kwetakula nedda tokkirizibwa kwebaka kyabugazi luno nagwo muzizo tokkirizibwa kwebaka kyabugazi nga enjuba gyeri otegedde era tekubuukanga nga oli awo weegalamiriza ng'olumirangota nga lwakamala okuseruliza etwatwa okuseruliza ettandula mu twatwa ojja kwereetera eminene gundi ogenda na busiro teyatugamba bannange ekyo bwekikola ofuuka muwala bw'oba mulenzi ate bw'oba mulenzi ofuuka muwala ate bw'oba muwala ofuuka mulenzi naye nga kino kyaba batugamba bajjajjaffe batugamba nti kirwa kyakwewala omwana okubeera omugayaavu atyo tugenze ku muzizo omulala omulenzi taliira mu ntamu ate takomba ntamu newankubadde ensaka tawasa anti buli teeka libako ekibonerezo kyalyo ngaera wemulaba tawasa naye nga kyabanga kimuyamba obutaba na mululu mwana aleme kula nga alina omululu mwana abeere n'omululu mu maka ge atuke n'okusiiba mu nnyama olwayi kale awo nvuddewo tebasekula binyeebwa kiro engo ejja kiwanuzibwa nti engo ejja woosekula engo ngaekola ki ng'ejja naye nga kino kibanga kyalinga kyakuyamba kukola mirimu nga bukyali mwattu kale tweyongeddeyo obuteesiba kyayi mu kiwato mumuzadde waafa kino kyabanga kigendereddwamu kwewala butakola ki butayonoona bintu kakati nsuukidde okufaananako wanga nti bwolaba wange oyeesuukiza ng'ajoze gwa nkolobwe obutalya kasooli amenyeseemu kino kiwanuzibwa nti nno bw'okikola bazadde bo bafa bw'okikola mwattu naye nga kyabeera nga kirina ekigendererwa abantu basobole okubeera abeegendereza kuba kasooli ng'omususa ng'omujja mu kikuta era oyinza okumumenya obwegendereza obwo bwetaagisa otegede ekirala tweyongeddeyo obutalongosa nkumbi mu lujja togirongoseza mu lujja oli bwakikola oli bw'ajja nakolokota ettaka ly'enkumbi mu lujja awo ate omulala najja n'abuuka alwala omugongo naye nga kino kyabanga kigendereddwa okukuuma obuyonjo omuganda ayagala nnyo obuyonjo tweyongeddeyo abange mulowooza nno siitera okubeenenyanga embwa bwe yeenenya enseko naatera okubasiibula omusota gwasiibula bwoya naye kale wekawoomeseza amazzi wekaatikira naye muwulirize omuntu talonda butiko oba kale katuyita okukuula obutiko tebabukuula babujja katuyita okujja obutiko tebajja butiko bw'omu oyo abeera mufu wakubiri mu buwangwa tetuziika muntu ng'oli omu oyita abeekyala abantu mu muluka omulamba abantu bakuŋŋaana abeekika bakuŋŋaana emuziika kati ono muntu obutiko buno bwe bubeera buzze tulowooza nti ono aba mufu wakubiri n'olwekyo tebabujja omuntu obukuula omu otegedde nga tebakola butiko bakola ki babujja ebyokuyiga bingi nnyo tobimalaamu bino ebintu bino okumala byetaaga kubisomesa abaana bitegeere obutiko buno osooka n'okuba ku kaluulu n'oyita ku banno naye amakulu mu kyo kwewala mululu kale tweyongereyo obutasalaasala biwata kino kyuguno gumuzizo wokikola obeera weesalira misango gwe wenyininyini kale nno kyalinga kigendererwamu ate kwewala kwesala abange ebintu bingi nnyo ebikwatagana n'emizizo naye kiganira mbegira mmere kugwa mu ddiiro abalungi bw'owoomerwa eyebbaaga osula ku kyoto kya ddungu kale mukkirize nange mbakube ekoosi era mbasiibule mbeenenye mbasiibulire wano tuna mbagayo omusota gwenenya bwoya
embwa yo yasiibula nseko kale tunnaddingana naye musobola okugenda ku BMTV Africa ne mulaba ku misomo gino abali ku Lulasangeye omutala gwaffe guli ekiwendo obwaguuga kwe tuyigira ebyobuwangwa byaffe n'olulimi Oluganda Olulasangeye kyovula buli Mulasangeye alina ebbala lye bagamba namuŋona walaba ebbala waagwa Abalasangeye tubatwala okuba nti bo banjawulo nnyo mu kumanya ebintu bino buli Mulasangeye olina okufaayo ennyo okumanya ebintu bino mu ngeri y'enjawulo buli amanyi nti Mulasangeye Abalasangeye tubatwala okuba nti nno mmwe kyakulabirako mu buwangwa mukutte omumuli muli mu kukoleeza Nabuddu bakiyita kukolanya mukolaanyiza abalala omumuli okubeera nga musaasaanya ebyobuwangwa byaffe bino mwebale nnyo kyovula tulina omutala Olulasangeye ate nga tulina n'ekitabo Olulasangeye ekitadde ensi ku bunkenke balindirira ekitabo Olulasangeye teri kitabo kyali kikoleddwa ne kibeera nga kiteeka ensi ku bunkenke ng'Olulasangeye abantu mu butuufu bakyesunga nga mbaga nkale BMTV Africa naye omugyekwate okumanya ebintu eby'ensonga era ebyenkizo ku ludda luli nja kubajjukiza bannaffe aba Peromane abaweereza ssente Uganda n'okuzijja Uganda ate ku miwendo emirungi ddala balina engombo yaabwe lwakuba yakinyanyimba ate nze olunyanyimba olwo munnange ndugwagwamu bagamba nti send now receive now Peromane oba tebagamba osindika kati ofuna kati mangu kibaaze ng'enseke kyeyita mu kiwalaata oba kawunguko ng'owenkedde mu nnimiro nkugambye tulina Santoni Guest House bannaffe abo batweyunzeeko abo ba Santoni Guest House batweyunzeeko mu kuwagira olulimi Oluganda mukyala Hanifa nkutumiddeko nnyonnyonyawo mu kibuga Santoni wano mu ggwanga ya South Africa Honorable Scovia Mugabi kutumiddeko we Rosettenville mu ggwanga ya South Africa wali Peter Marisburg mukulu muganda wange presenter Jaja Free ugamba otya Sky FM egamba etya katusubye nti bigenda bulungi mu Sironi chairman Mkwaya Shafik Dr. Ronnie Mugabi Nsubuga Shamiki banaye ntumire koko buli Munnayuganda abali wano mu ggwanga ya South Africa we tusinziira okubeera nga ate tuweereza Abannayuganda ate ntumireko kubali e Uganda muganda wange Kawalya nkutumiddeko mukulizi wa Martin ow'omugego ensonga n'olulimi ey'ekinini nkutumidde mu ngeri y'enjawulo maaso malungi banaye bangi nnyo Abalasangeye mwe muli mutulubeeryo omusomesa munnange Buyondo Christopher muli mutulubeeryo muli awo Abalasangeye kati ate wengatako nti ab'emige omanyi Abalasangeye mulimu be tuyita ab'emige bino